sente bujja ku school fees. Nakola ati be. Kwisomero bayitibwa kwa numba. Enumba tidirayo sebo pangisawo wosula. Okusomero butono kali ka grade for school kazana gundi kazana staff quarters. But olwaveyo kabiri. Wenveyo bantwala mu isomero beta mbali Islamic mu Imaniro. Awo nakolawo ku myaka 2 kai bantwala wandi mu Magunga nakola emyaka 2 nawuliranga nesinirwa. Ngera government nakukyusa. Nekyusa. Nawuliranga nesinirwa. Olunga enteekateeka yange ne yakoko ne vanira bigemye ino. Era ng'okalikwana na mukago banga. Olunga ninjire mu mitwalo milioni. Niniza. Owaje wabere mbale wali ogezise milioni ya sente ng'omusala. Awo perano nafuna obuzibu era kubanga abaana bati bali mu secondary school ziye obuvunanyizibwa bweyongeire. Ati bese nchidika amalira ilala. Omuntu wali ku mutwalo 7 n'ekitundu. Anti standard of living ebifu nga bininye. Dukira sabuni nga muti kuti gwa kanana. Atenga alegwa ekitole kyalinga kyali. So embera nga eninye. Scenario jinafune yani mesiza yala kusokera yasembera ilala. Yali ya mukama wange antwala ku district. When tanga staffing officer. Batu kwa submitting ebintu bya tusaba ku masomero dulana na bitwala yo late. Olwembeera. Ali bwe ntwala yo late. Yatuka yambisa bubi. Yakola ki? Yatuka yambisa yabinkuba. Epapula byange. Babyenda yabinkasukire yabinkuba. Ati otuserete? Abiresere bayinuma ino. Aye ngembeera. Yamala ya kuba ngato tegeera. Ntosana nakuba mukulembeze wa somero ebyo. Tuwamwiramu. Naye katono mwiremu aye katonda ya namba. Naye nja kumwiramu. Katonda ya namba naloba kumwiramu. Tuwako ya kuyamba ntwali waini. Era twashija kulwana sebo. Wali omalirire. Nani gaino. Era bwe nava osebo nkobera kitufu naira mu office encho lyako na wandike balwa yali osaba retirement. Dali kanene myaka nga 10 okusavinga 15. Ekyakusigula ni bino koko nani. Nembera yange mo yali mbi. Ate mbonanga nalira nesobola buti. Nakola tufera hano musaado tasana kunvuma katitegera. Ate ba matitegera abamutufu kuba ndese byobugayiga byange bali kubiba. Iramu yakola bunjo kunvuma batitegera. Yali neko kasobola kumpa a week million. Ate nkakolera million ere yo mwezi. Tegera yamvuma yali mutufu. Naye barabara mga yamvuma yali mutufu okumvuma sebo. Yali mutufu. Nakola ati be omusana avumye mutufu ayi teko kuniga. Omusado ye yakuvuma. Okuva wona mwali mubona mwizi. Mubona nido nabaye ku district na mubona. Mwayagana mukumayiga kali kumugwanyiza kwa mukwano gwange. Atukabire yakuyamba. Ndanamba yana bamugeri mbi. Yokuntobola. Yakutobola. Gali abantu abandi. Mu office bali mu bantu nga batano. Nga batano awo. Mwali muku nabakazi. No mukyalo mutiyera yali ku kansala ya inspector. Yena yali mu kyalo yali mu inspector nani Jalia. Jalia budi. Eyo mukyalo ali awo mundi timwerabire erinda. Bali mu office omo yambisa mu yali morozinga ino. Na aleka mumbere yo wali basibya n'ekyo kalukyo. Mbulunyi ne koti. Yakwa ngoki kisiru mu koti yange yo yavumiramu. Oli kisiru nani igira omusaado omukulu oyo ino baba. Ayi butige mwagana na nemubona gana. Ate yali junior. Yali junior. The worst of all yali junior. Feka tukoze myaka mingi amalala. Yakati be era ndi musiru sijakola nono. Sebo nokuniga najana gema epeni. Na wandika public service resignation letter. Resignation applying for early retirement. Kyali kabuleke sebo. Kyali kabuleke. Nasaba early retirement. Najitwale Kampala. Kyatwala mu emyezi ngena bakwira bangurantinga. Bampa. Bampa naleka obusomesa. Twire yogale. Bwe bamala okukusama bati. Waireka wakoba omukyala wa mukoboti. Omukyala kyamukoba nanigana tunasigana tumwene kuba yani ndobero okusukuleko mulimu. Kyamukoba. Buti wokuwandika balwe natayidi. Buti yajwa kubona omuntu yajwa bampa ile manalira bwine nti mukyala ebalo yange yino ndeto obusomesa yakoba yaniga ino yakubira kuba ko bange munayi mwaleso obusomesa ngakoze bubi bakyaleso obusomesa kumbe tidinga era bakusiru waize ya toli kisiru musiru so obusungo bwankolera ino era sebo bukyandeko obusomesa tidulira omusado mala na musima na kabenga namunigira namusima kuba yandago enjira